Kanso ya disitulikiti y'e Lwengo ng'esinziira mu lukiiko olutuuziddwa ku kitebe kya disitulikiti olunaku olwaleero lwesazeewo okutandika okuwulira ensonga z'akakiiko akagaba emirimu ku disitulikiti y'e Lwengo olw'obulyaka obukwogerwako ssaako n'enkola yaako ey'emirimu ey'ekibogwe. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Honorable Birimu Vincent abulidde sipiika wa disitulikiti eno ng'akakiiko kano bwe kalemeredde okutuukiriza ebigendererwa bya bannalwengo nga kalemereddwa n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwako nga nabwo ekito kasaanye okugobwa. Executive yasabye akakiiko akabadde katuweereza ekifuula nnenge. Executive yasabye kanso eno ekkirize akakiiko kagire nga kawummudde tulabe ebigenda mu maaso. Mu ngeri emu ayongeddeko nti baayitadde akakiiko kano bo nga bali ku lukiiko olwa waggulu olutwala disitulikiti naye akakiiko kano tekaasobola kunnyonnyola bulungi ensonga zaali zikavunaanibwa era y'ensonga lwaki tekakyasobola kuweereza bantu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitatta asinzidde mu lukiiko luno n'ayongera okunnyonnyola bakansala ng'ayita mu ssemateeka w'eggwanga lino n'annyonnyola engeri akakiiko kano bwe katasaanidde kuweebwa mukisa gwa kubiri nga mu nsonga zaawadde mulimu abamu ku bakungu mu kakiiko kano okukozesa obubi emikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga bavoola ssentebe mu ngeri y'okumuvuma ebivumo ebitasaana ssaako n'okumujereegerera. Baawa omuntu emirimu nga talina bisaanyizo. Omuntu omu ne yeemulugunya mu Public Service Commission. Bwe yeemulugunya Public Service Commission neewandiika ng'etugamba nti omuntu gwe baawa talina bisaanyizo, ekyokubiri yawa ensonga bbiri talina bisaanyizo, ekirala yasoma bingi ebiteetaagisa. Bakansala abamu bawagidde ensonga y'okugoba akakiiko kano ate abalala ne basaba akakiiko kasoonyiibwe era kwe kusaba sipiika wa disitulikiti Sennozi Pellegrino okwongezaayo ensonga zino ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Neewulirira nze kennyini ssaawa zaali 3 za ku makya Mr. Kiberu Deus yavuma chairman ku radio nga mpulira n'amuyita rubbish. Mr. Speaker sir bw'ovuma chairman nti ali rubbish ffenna bwe tutwaliddemu. Nandisabye ssentebe Mukama mutunyigire ebiwundu ebyo oba oli awo naye yeddeddemu akakanemu omutima akakanya ku busungu ku nsonga y'omuntu oyo yayogera ebigambo ebitamusanyula. Twatuula nabo feke nnyini ne tubagayidinga nti ensobi bw'eri nammwe mugiraba wamuba musaba ekisonyiwo weetuli okubasonyiwa tewali n'omu yasaba kisonyiwo. Kati nze siina we nsinziira kusonyiwa muntu atansabye kumusonyiwa. Wabula bakansala balemereddwa okutuuka ku kukkiriziganya ku kiki ekiba kisalibwawo ku kakiiko kano era kino kiwaliriza sipiika wa disitulikiti eno Sennozi Pellegrino okusaba amyuka akulira abakozi ku disitulikiti y'e Lwengo Hajat Hafisi okwongera okukola okwebuuza basobole okutuusa ku kinyusi era namusaba okuleeta obubaka mu buwandiike obutasukka nnaku z'omwezi 8 omwezi guno nga kansolo esuubira okuddamu okutuula okusala eggoye ku nsonga eno. Now ruling council ogiwulidde chairperson alese but in consultation with the Public Service Commission. Before I rule concerning councillors' debate, netaga consultation eyo, you can consult by writing. Oluvannyuma wabaddewo katemba mu kanso nga kanso egaanye okuyisa embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi oluvannyuma lw'abakansala okusanga ng'embalirira eno erimu ebirumira bingi ssaako n'ensako yaabwe y'ebitundu 2 ku buli 100 baweebwa gavumenti nga talina weerambikiddwa. Wabula oluvannyuma lw'okunnyonnyolegana embeera enezze mu nteeka era kanso ng'ekozesa obuyinza obugiweebwa ssemateeka eyisizza embalirira eno nga ya buwumbi obusoba mu 33 okusobola okutambuza emirimu gya disitulikiti. Era obwo buwumbi 33 n'obugwamu ssente zigenda kukwata ffe ze twalabye nga priority areas omuli amasomero, amalwaliro n'ebyenguudo. Wano mu Lwengo tubadde tulina ekizibu ky'amakubo naye at least nti okusinziira ku nteekateeka gye tulina tusazeewo okulaba nti ebyo bintu 3 byo tubisaako essira newankubadde nga waliwo enteekateeka eya gavumenti eya parish development model ezo sente zijja direct naye okusinziira ku zino ze tubadde tulina obwo buwumbi 33 tubutaddemu ebyo 3 ebikulu ennyo. Wano omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Lwengo Honorable Namujo Sise nga y'omu ku babadde abagenyi mu kanso eno awadde amagezi gavumenti ku ngeri ki gy'esobola okuvuunukamu ekizibu ky'abakansala okuba nga bafuna ensako ntono ssaako n'okumalawo omuze gw'okubaliisa nga ssente ze batalidde. Hasif Sekiwunga, BBSKATI na Gambuuze.